kati waliwo visa esembayo skilled labor ng'olina skills. We basinga okwagala kati abantu. Yes. Kuba eyo skilled labor njagala ogyogereko nnyo. Abantu baffe abasinga abali ebweru tebanyonnyodde bantu bali wano nti you can apply n'ogenda ng'olina omulimu gweri. Abasinga abagamba kimu gwe jangu olutuuka dduka. Yitamu nga bali abasajja affe ab'ebidongo abakuba adungu be bayitamu. Kakati visa eyo visa za njawulo ezo visa abantu bafuna nnyingi lwakuba situmanyi. Field erisinga okubeeza amaanyi ba doctors, nurses n'abasomesa naye okusomesa osomesa ki? Mathematics kubasinga okwagala. Luzungu ate bali bazungu bagenda kubasomesa ki? Kati visa bw'obanga oli doctor ng'oli nurse ng'oli wano ng'oli stuck, there is a job waiting for you in UK. Oba if you are a qualified teacher in mathematics ebirala saagala nnyo kubyogera naye kubala kunkumanyi they are lacking. Kati then ne mu care homes Gonza musindika ya sente eri abagalwa abo mu nyaffe Uganda ng'okwesa enkola ya tap send enkola eno nnungi ate nga yeesigika. Kati genda mu simu yo odownloadinge app ya tap send TAP olwono naye weeyunga ku mpeereza ennungi mu kusindikira abagalwa abo. Kozesa promo code Kasuku nga toyawuddemu. Abali mu UK ojja kufuna pound 10, Europe ojja kufuna euros 10, USA ojja kufuna dollars 10, Canada ojja kufuna dollars 10. Ate nga kino kisinzira mu nsimu oba oli. Kati gwe abadde atawaanyizibwa mu kusindika ensimbi eri abagalwa abo. Okumanya ebisingako okufuna app ya tap send ebifudde byangu nga tukusindikira abagalwa baffe ensimbi mu bwangu ddala. Are you a Ugandan in the diaspora, working and residing in Canada, America, Germany, Sweden, UK, Denmark, working 2 to 3 jobs to survive while working extremely long hours, including weekends and special holidays, with no time to enjoy family? Here's your grand opportunity. Introducing to you a work-from-home online business with just your phone, laptop, and stable internet as you enjoy family time and still make millions online. You don't need any expertise when our professionals are on standby to take you through step by step. To find out more on how to work online, log on to www.jemaimamirembe.com or WhatsApp and call +44 794 9011 033. Facebook is Jamie DE Mentor. Welcome to yet another edition of Kasuku Live. Olunaku olwaleero nno nalwo lubaite lusaaga. Enkuba ekedde ttonya. Eyiseemu. Tuli wano ku Bat Valley Theatre. Eno emabega gye tusobodde ofuna naye information is key. Yo tugenda kuba tugibawa. Atuweeri. Olunaku olwaleero nine musajja wange Basha. Yeah, the bad man. Basha. Nsanyusa okulaba. Basha Ronnie ogenda tuterayo ka video nga nine Basha obanga tuli ku Emirates obanga tuli Wembley ono musajja wange Basha mu basajja bonna abantu e London be naweereza message nti bannange nzija Basha ndoza nagimuweereza ku lwensimbula lwennyini that was lwenatuuka lwennyini ekiro najja nangamba Kasuku nze ngenda kukolera ekintu eki buli woyagala otuuka nga nsobola otuukawo ngenda kukutuusaawo era n'akikola sewo neyanziza ebweru eyo abantu beefuulira ddala bize tebeefuula baba bize bya ddala naye baba bize kuba kati abasinga babakozesa kati oyinza okusobola yodde ofm mu wiiki oba ne ofm oba bbiri kati ate n'okwongerako ate ng'otekemu ebibyo ku mulimu kibadde kikola bulungi. Waliwo omwami oli ali wali ku Oxford Circus
omwami oyo eyampeereza akasente bannaye kigenda kunkolawo be nga neerabidde erinnya lye njagala mwebaza kanso mwami Katompanga ssebo nkubuuzizzaako nnyo mwami Katompanga yaŋŋamba ajja essaawa yonna aneetere bipuma binike bi Adidas ye yaŋŋamba Kasuku njagala nnyo kulaba ekyenjawulo ekyo yakola kyekyo yaŋŋamba Kasuku kasitove Manchester naye nagenda omukubira ng'ate alina meetings adda ku mulimu n'akola ekyenjawulo naŋŋamba nti nadde njawangulira t-shirt n'engatto ne mugamba t-shirt ya maani yungi yina naŋŋamba onkoze bubi kati naŋŋamba n'akuwayalingira ssente akasente akateekako akasente nga kawera tugulako ebintu kalina bye kakola mwami Katompanga ssebo nkubuzzaako nnyo nkweyanzizza waliyo omukyala ye Rose Oti saasobola mulaba naye neyanziza nnyo waliwo omukwano gwaffe Sarah Sarah, hi, how are you? Boss lady. Yannigira gakyanyumya nange. Naye Sarah oli gwe waffe. Tujja kunoonyaako. Anti nkomawo mugundi mu March. So, embeera yeeyo nga bwetyo beeyimiridde. Naye nga nsanyusa okukulaba. Webale kukola kyanjawulo. Abantu twatuuka e Bulaayi eyo abantu ne babula. Naye nga bw'ogambye ekituufu kiri nti abantu babeera banoonya ssente obudde baba tebabuyina naye ekyenjawulo kye baba bakola teboogere batatuukirize kyokka kye mbasaba oli agamba nti olutonya ku kisaawe oti kade kyo bakikyuseemu kate bw'ogira n'omugamba mbu Kasuku nze ndi eno Newcastle ate oli London wala kati n'omugamba wali osuubira nti ngenda kujja Newcastle nga tompise balina okikyusaamu agamba omuntu nti woba ojja bwe naba nfunye obudde nja kujja tulabaganeko naye topromisinga byotatuukirize kuba tukimanyi mubeera bize nono bw'okimunyonyola aba akitegeera bulungi naye nga neyanziza nnyo yantuusa buli wamu London towamufuna bulungi wali mu bwangu guno omulundi gwenkomawo yansuubiza okuntwala ku London Bridge London Eye Big Ben Buckingham Palace Buckingham ne twagiyitako buyisi mabega naye tulina okugendawo wali kati Buckingham Prince King Charles wabeerawo ne batera kubeera olumu babeera Scotland eyo balinayo olubiri era mamawe gye yafiira ekyo gye basinga okubeera ne kati babeerawo waliwo ceremony biki babeera mu bubeezi nga waliwo emirimu ne bajja ne bakola it's like an office ne babeeramu basobola okusulamu naye nga kati Buckingham Palace yene eriko balcony batera okukolera emikolo gyabwe nowavaayo ne babawuubirako ne baddayo bwe twayitaawo bwe tuti bakubudde bwali bugenzi omusajja ono yampisa ne Chelsea abasajja abalina ssente bali Chelsea Fulamu awo wonna abasajja abalina ssente bali awo era bw'otuukawo wo environment ogiraba nga ndalamu byawukanamuko ebintu byawukanamuko Wembley netugende Wembley netugenda ku Emirates ono wa Arsenal ndi wa Arsenal nantwalayo kati then waliwo ne story gye sitanyumizaako bantu eya train nga ngende Manchester ate nakulekaawo naye nkugamba onkubira ng'otuuse wasooka n'oddeko ogusooka ngenda nzikirira wansi bali Paddington twasooka Paddington nonga nti nze ndi wano kasita onkubira nti omaze nga nsimbula bwekyaliwe be natuuka bannange station eri bize amazima gali nti I had never gone to a train station kwano mu Uganda wali wansi wali nga ku Nkuruma mpitawo buyisi nga nvuga ngenda waliwo train station yawo eragawa abantu balinyirawo nga bagenda ebweyogerere walingawo train ezaali zikola nga zitwala abantu ebweyogerere kirekaawo wati awo mubanaku awo wewatyo wezaali ziraga ng'osasula oba 5 ne zibavuga ku makya n'olweggulo zitwala abakozi so Paddington was the first train station I entered my entire life oli sharp kubanga if it was your first we were that sharp
kati mwoli gwe Bungereza omusobola ngena nembabuuza abasajja oli omubuuza accent yo tagitegeera mulala musonyiya kuba kye nategeera mu byonna nti waliwo omuntu kati nga tuli omuntu ng'abeera ggulu nga tajjangako Kampala n'omusanga nga naye gwe munundi gwe ogusoose kituufu nnyo kwa naawe be nabuuza ne bagaa hawuyawo sonyiya nga bayitamu bagenda nabo balala London yo omulaba nga toyagala kubula oyina kubuuza naffe abamuluddemu otuuka ewantu kanize nnyo kasositukangayo if I need some service of course you have to ask yeah that's the best way otherwise weefula amanyi osulamu okafiiramu naye kye nalaba ekirala abantu b'e London simanyi bana Abamerica kuba e South Africa ne Dubai Abannayuganda be nasisinkanayo nga obudde bo babuyina era nga tebakukkiriza kubula naye abantu be UK kasita osimbula booti nti ogenze ng'akuggyeko engalo olwo gwakumaze olwo ye agenze ku kiki ekirala bakutadde obeera tokyasobola mumukubira nti wayi tubadde karesto abeera agenze oyo aba agenze naye nokka mubuze nga takajjukira natuuka munda mu train station omuntu gwe nabuuza ate n'aŋŋamba genda waggulu kaate ngenda otuuka waggulu baŋŋamba olina koodi gy'olina oteekamu koodi eri ku ssimu sigiraba kale ne baŋŋamba ddayo kati ate ne ndyoka ngenda ku inquiries ne ndyoka nsumulula I'm new here. I'm from Africa. Yeah. Oh, you're new here? Yeah. Where you going? You're wano woli. Twali ku Piccadilly. Wali ogenda Manchester Piccadilly. Nani ngenda Manchester Piccadilly. Kane bangamba ate wano woli. Oyina genda Euston. Ine kulese. Nera nani nja kubula babutabaawo. Yeah, it was too much. Houston manyi HOUSTON eri EU eri bakiwandiika bulala EU kati omukazi naŋŋamba nti naye edduka ofune wali cab ogende ka Uber nga ndowooza byakusaaga kwe kukubira oze jaamu n'alyoka akwata ffe awantu awo wali oyina byoyagala okunkozesa ebitakola naye gwe eye wammwe bano sebe eyo UK toyisaayisa tosala kuva mu layini waliwo layini gye twatuukako nga nkalu omusajja muga nti yitaawo nti eyo baasireeni kamera ziri ziti ate sebo bw'oyitawo omusirikale mutakukwata oba oli awo ku ssaani nga kaimeyiro kajja n'ekifaananyi kyona buli kimu nti sasulayo paundi 8 ne paundi 8 ozimanyi ate ne basireni eyo si paundi 8 zokka ne license bajjako points kati license eyo bajja kubanga eri tikuli kiriko buli office gy'oku meeting nga bassaako points up to 12 then they are revoked ne bajjikugyako noddamu no apply nga for 3 years funamu ka break awo nga tovuga Mungereza ngati kyobula kadi basireni eyo yo ne points ezitwala point ezo 3 ne paundi 8 bajjikugyako so kadi every time wabanga oli ku bwangu oyitamu emirundi 3 aba toweddeeyo nga toddamu kuvuga kati bakukwata ng'ovuga wali obuzibu awo gyosibira gwamanyaayo nze nogendako mu jjeera emyezi egyo 3 ate kasita ofuna criminal record toddamu kufuna mulimu guli mu magezi eri toddamu kufuna mulimu guli mu magezi kati twewala ebyo kati oba olina okukola you have to allow more time kyetwakola kiri basoka mu shopping tutwamanya bodi bwetugenda kutambuliramu so you should allow more time ekitegeeza okwerako yes otambula naye nga wanyumisiza ekifo ekyo it was a good experience nange nanyumirwamuko even also it was a sort of a holiday kuba nali nange ndwawo kutambula mu bwentyo naye seba abantu eyo kati nina abo abantu abaali ne Jose yennyini yaŋŋamba kasiku wagenze ku Old Trafford wagenze ku Emirates naffe watumenya nze Emirates sigiyingirangamu wali togiyingirangamu naawe tukumako wabweru awo anti kasiri muwagizi wa maani eyo Old Trafford kasobola Arsenal wano bikiya abantu bali ebiseera ebisinga babanga tiimu ye wagenda n'alabira omupiira home games okuleka nga obadde obagira Arsenal naye ng'obeera maani yo Arsenal bejja you can go and watch Arsenal ngena zanya maani mbasi bagira maani yo nejinga samba Aston Villa mbano nayo naye ate waliwo bano kuba gundi yali aŋŋamba awo Denao ne Uncle Dan nga baŋŋamba babaddewo ebbanga naye bebyo tagendangako ku Emirates tobibeerako nnyo weewuunye naye nga Emirates ebali awo kati awo
nze nkubuulira awo Emirates awo waliwo university awo nze nasomeranga olwo nga ningiza mu Ndiri London Mate nenga sigendayo amaduuka it's normal okulekanga oli mu match biki ne vibe kwa waliwo genda naye okitegedde abakola biki nobileka kati bali abazungu balina season ticket n'okufuna kati mpira egy'amaanyi n'okufuna obufunyi ticket nti ogenda ogirabe kati osobola okuba nga oli member nga bw'olegesene kati gwali member osobola okugenda you can watch any match ya Man U last minute babalizavingirawo obugundi bwammwe abaagala okulaba yes waliwo kati ekyo kituleeta ku kyetubali tugenda okwogerako waliwo benali nfuna eyo tourist visa gundi membership ya Man U omukyalo oyo owa Man U yannyonnyolamu nanga nti eno membership esobola okuyamba okufuna tourist visa n'obalaga nti ndi memba nzija kulaba mupiira kakati ekyo kirungi nnyo abatulaba baba batuwulira abatulaba nabatuwuliriza kati bw'oyagala tourist visa kuba byawukana tourist visa gyoyogerako eyo obanga oli mulabi wa mupiira kiyamba kubanga already oli member you can apply online basobola okuweereza gundi yeeyo kadi yo kwadwesa gyoba wadde through DHL so kati n'ogikozesa ng'olagana yakola mupiira bwe guti ogwa Man U mu paper wakawo n'obiteekamu kati babitunulamu abo mu office sorry aba migration ne bakolako ya ne bakuwa it's possible kuba kati bakubuuza yakola mupiira gwa Manchester jukira nti olina okuva bakimanyi ova Uganda Uganda ni wajira bo tuke Heathrow ove Heathrow obakalo bo video Manchester kuba ni waliyo airport ngatwina na membership how you going to go about it but if you're a member it's easy ne ticket uzo kuba waji purchasing adda nabaga nti match gweti ne gweti nga ticket yojina nga bajikuwa ne hotel bookings and everything it helps a lot no balaga ngenda sura wano bobanga kati tourist visa ekyenja buli kijiriko obanga oyagala okugisaba omusajja oyino okumulaga olugendo lwokuva nga ova Ntebe nti benva wano Entebbe ngenda gwa wano onankime anzijewo nesene zogenda okwata ku Uber katugaze nga twava e Croydon ogende Houston obagambe nkwate Uber ya pound yago 2 ngabakera mu system wali okuva Croydon mpaka Houston pound ya 2 mvao nkwate train entwala wa Manchester Piccadilly first class wajira ya pound 2 waliwo ya pound 10 ni ya pound 3 obagambe ngenda mu ordinary ticket ya sawa train yange nja kuva Croydon sawa bweziti ticket yange ya pound yago 3 ngenda jugule Paddington online nayo onyizo kubanga wajiguze edda kuba sodo golo ticket yo mwaka nobaga ne ticket yange ngenda kunzije Croydon mpaka Manchester yino ibi bigwa mu paperwork akolera paperwork oyo akola paperwork wa visa okitegedde kati ebyo bobimala e Manchester bomala okulaba omupiira nobalaga nti either ogenda kusulayo ina hotel ogenda kusaba mukwano gwo oba oyina ticket egenda okuza London osobola ku hotel yo ne Uber nobatemera bwoti kaje omuzi tobulanga abazungu bajja baba ne tourist guide ngaba nobotabo obwo amanya omuzungu agenda okujja wano Entebbe emmotoka egenda mupicking ebeerawo wagenda okusula babasasula n'ebifo byagenda okugenda mu radio baba kimu kiba sorted kitegedde lwakuba nti ekyenjawulo ekirimu bosaba visa y'abantu babikusaba ebyo so kati paperwork ebintu ebitambula n'omulaga nti byonna biri reserved or babiguze edda so kati omuzungu byatunuulira abasenga kye bakola agamba ngenda genda Manchester ngendeko Old Trafford oba ngendeko Emirates nga talinaawo kyonna kikola ki kati omuntu ayagala okumenyako ku bintu ebyo tuba tumukola ki tumuyambako ku paperwork oyo sobola muyamba ku paperwork kati atan ebyo byeri ne wano oyina okulaga nti oyina obusobozi obukujje mu nsi eno bukutwale mu nsi endala walaba omupiira era kikulu nnyo okuba nti ng'osaba visa eyo nga tourist ng'ogenzeko ne mu nsi endala ezitandikirwako nga Rwanda ne Kenya na biki tuyinza kuba tourist ng'otandikidde Bulaaya you'll be so lucky okufuna visa eyo passport yo nga nnuma ngekirimu ng'ebiwandiiko amannya go nakafaananyi amusungu bwajugula bwati ayakola travel history yo kati I would advise people ndi mutambuleeko mu nsi ze musobola osobola ova wano n'ogendako e Rwanda n'okomawo
nova wano n'ogwako e Burundi TZ n'okomawo yes. nova wano n'ogenda n'ogwako e Kenya kati abantu ensobi gye bakola afokasinga ku Bulaaya America Canada nga tategedde nti waliwo ebitandikirwako omuzungu sooka omulage nti passport yo eri bize oli mutambuze okitegedde tourist visa oba Rwanda oba Dubai oba South Africa kati kyanguwa nnyo ngenda mu visa ngezi nga 3 kivula nga baga nti bilya sente kati abantu wano tebatababuulira nti agenda okusaba visa ye London ng'atambuddeko mu bifo ebyenjawulo ye kati omuzungu abitunuulira ebyo n'agamba this guy is genuine n'omulaga n'ensonga lwaki ogenda kulaba ate n'ensonga lwaki ogenda kudda kati kyebayita invitation oba ebbaluwa kubako supporting documents n'omulaga nti olina n'obuvunaanyizibwa wano osobola okugenda okomewo wano olina ebigenda okukuzza ebintu ebikulu olina property olina family okitegedde n'omulimu ebintu ebyo bisatu ne bank statement yo kati eyo visa emu tourist olwo tutandise gwe ayagala okugendako e Bulaaya naddala UK okusinga kati eyo tourist oyo obeera osobola omutandika n'omuyambako oyomba nsobola omuyambako pepa waaka biki ekyo osobola okubukinga hotel okitegedde oba tosasudde akamiza for you kubanga nzimanyi ezimu osasula ng'otuuse kuba kyokimanyi bakikola otuuka wali you pay the thing the reception eyo tusobola omuyambako visa eyokubiri visit visa ekola etya nga bwe wajja e London nonga nti Basha njala kujja kukulabako omuntu akuyita ateekwa okuba ng'alina omulimu senga nti Basha aludde e London kampita si buli muntu nti ayita omuntu teekwa okuba nga nkola nga nfuna ssente okutandikira mitwalo 2 egya paundi okudda waggulu omwaka nga nsobola okuwa abasajja bank statement emyezi 6 ngeraga nti sente zivaako nga nyina nga nsasula nga tebansuza busuza nga nyina ennyumba nga nyumba kitegeeza nti oyina tenancy agreement yes kati ennyumba bagala ku tenancy agreement ne bills utility bills okitegedde osasula kati akuyita yeetaaga tenancy agreement utility bills okitegedde bank statement ne invitation letter n'omulimu gwe gyakola gumu backing up ne banka gya backing mu sente bank statement eyo bagiprintinga banka egisiiringa neja approvinga nti tugikoze eki fetu gimuwadde kati oyo yoweeri gwe bayita tova buvyeri mu kasokoso otegedde naawe ku visa eyo olina okulaga nti bw'ogenda indeed oli mugenyi ogenda kudda kati nsobola okuyita ne nosula mu hotel nga nti nga sirina busobozi for example nsobola okufuna visit visa nengamba tagenda kusula wange wafunda nenga ndakoze reservation ya hotel oba nga kubookingidde kati pepa wakawa hotel ne emails hotel bagicontactinga nti mulina reservation yeno okitegedde kakati gwe bagenda okuyita otegedde oteka okuba wano ng'obalazi nti naawe gwe bayita oli mugenyi ebiri bye twayogeddeko oyiri ekigenda okukuzza wano property otegedde omulimu family kati ebyo tebikyuka nnyo otegedde sobola byokwasaganya then student visa yakusatu tourist visa visit visa katuli ku student visa waliwo balinze nnyo balindemu katono student visa oteekwa okubanga tova eri buvi nti nyina mukwano gwange Roni alagenda London nga student balina ebintu institution zammwe eza wano ziri recognized zebamanyi okitegedde student visa omuntu asobola okugenda nga mwana omuntu akusomera eri naye omwana omuto bw'oba oyagala asomera eri agenda kubeera nani agenda mu boarding okitegedde kakyali bad advisor abantu abali mu NHS okitegedde oba ogenda ku university nate ne course gy'ogenda okusoma eri ematalinga kuba basobola okuga nti eyo course Uganda gyeri lwaki oyagala gikolera wano kati ffe ensonga ziri bakomuuza tomalekateekamu nti njagala kukola psychology nedda ssebo bakugamba psychology e Makerere University faculty bodi bakikubulira buli kimu bagikola tukumye visa gwe tuwe ensonga lwaki yagikolera wano ejo bayita appeal kati gwe boyina ensonga zo lwaki yakusomera London ng'ozibabuulira kati ffe kyetukuyambako course zogenda okukola you can advise you kuba kati course ziri wano ezisinga obungi weziri wano
ate nga bw'osobola otuuka n'eri n'ofuna omulimu kyebakola bw'oba ovudde nga wali psychologist bw'otuuka eri ng'ofunye omulimu they can train you for few weeks oba months kisinziira kyebakwagala mu ntaneko okukola kuba bakimanyi nti curriculum baginako idea so kati n'obukulu bw'ensonga eyo senior 4 senior 6 university masters okitegedde olina okuba kosi gy'ogenda okukola kugirako ebirala kati fe wetuyingiriramu netukuyamba pozi wasomera eri kanaye wava wano ku bya student visa tava ku student visa yange yali visit ate nefuukamu ebirala wali ogenze kyala ngenze ku kyala abanaabomba ife twabomba bubombi noyitamu ebintu nebikyuka byakyukira eri bw'otuuka eri bikyukamu bikyukamu kati ffe kyatuyamba nti ebiseera ebyo tebali strict nnyo okitegeera tebali strict nnyo ate twagendayo nga baminors nga tuli baana bato so it was different wagenda oli muto twagenda tuli bato so it was oli under 18 biki naye ka twagenda ku visa ffe twava wano visa twafuna nga family tugenda ku visit it was a big group tugenda otwatuuka eri visa nezifuukamu ebirala nekola ekintu tufuna address so kati mbadde kwa student visa eyo olina okumakinga sure nti visa gyoyagala okufuna kosi wano kwegamba ensonga lwaki baagala nnyo okumanya lwaki wali otegedde kati eyo akusponsoringa gwogenda okweweerera bwoba ogenda okweweerera era ogenda kubeerawo otya kuba kati ekibayambako nti bwoba student visa bwoba otuuse eri bakukkiriza okukola 20 hours between 16 20 hours a week noba nga ofuna ka pocket money akakubeeza oba kitegeera nti oyinamu ki naye bw'okola hours ezisingawo abantu abasinga kuba visa oyinza okweya emyaka 3 oba 4 osobola okuddako eno nga bw'oddayo eri kati abasinga batabusinga n'atuuka eri ate n'akola full time kaakati bakukwatira ku airport batera babuuza ebibuuzo bingi ng'oddayo wali ku airport ne bakubira gy'okola baga nti mukozi waffe akola full time osobola okukoma ku kisawe n'odda otegedde so kati you have to be smart ng'okola ebintu byo kati oyo visa akusponsoringa bw'abanga ali wano alina okweza bank statement ye nabutya bwagenda okukubeezaawo dane niwagira biri expensive nagiraba omuntu okugulira obuguliza akamere ekyo nakyo kirala then waliwo spouse visa spouse visa kasuka oli wano ina mukyala wayina obutuuze eri oba omukyala ali kuno ayina omwami whatever ayina obutuuze eri okitegedde okumujoyininga eyo visa weeri naye baŋŋamba ennaku zino yakalubamu basobola ogikuwa naye okufuna ebipapula ku mwagalwawo kitwalamu emyaka nga 7 mbo ng'atuuse eri anti oli ng'akuwasizza kati olina okuteekayo 5 bakikalubyamu 5 kuba kati emyaka egyo 5 omuntu aba amaze okukutama oba nga muyombye kati bw'oba owasizza omuntu oyinza osala otalubuniyo owingira kisobola wamu kagapa waka 5 years either mba muzadde mufunye commitment abaana babiri oba omu ekibagatta oba nga mukyankalanye noga nti kasuku sikyamumanyi sikyamutegeera sikyamuyinako obuvunaanyizibwa adde Uganda kuba ono akulesi abakulinako obuvunaanyizibwa obeera kwoli obanga dependant woli akututte ku visa eyo era ne mu visa bakiwandiikamu kasuku aleese komugisha mu visa muno kati emyaka 5 egyo giggwako oli akirizibwa okusaba obutuuze bagira indefinite to live indefinite eyo bweggwako asobola okufuna akatabo after some time between 1 year to 2 years kati ekyo bwekito bwe kiri spouse visa naye ng'ebyetaago byeyo oli ateeka okuba nga mutuuze eri okutandika ne April this year luli omuntu okuleeta omuntu ku spouse visa eyo obadde ofuna omutwalo gumu 86 ojjukuwa ne kati bayongeddemu emitwalo 3 bataweza emitwalo 3 omwaka eja pound ku account si saving ndizo savings wabula omulimu nga gukosa sente ezo omwaka gugenda okuggwako nga gulaga nti emitwalo 3 ne wankubadde ina zero balance naye ngubadde ofuna sente ezo si saving mbadde ntereka ne nfunayo kasuku nampa omulimu kati mwena abaagala okuleeta abantu bammwe
kubya spouse between now and April mukyalinawo gap ngofuna omukyalo gumu kanaana oteeka okubanga olina adresi wosole binayogedde oli bye yeetaaga oweeri bw'obanga weekozesa ng'olaga nti osasula omusolo obanga ku mulimu gy'okola payslip invoices biki byonna bank statement proof of address utility bills bibakwetaaza eri n'ekibala kiraga nti mubeera mwine ekibagatta bwanga muli bafumbo marriage certificate biki ate n'oweeno naye bibasaba tebalina kye bamwagaza nnyo kiri awo kuba yabeera jeeri kubeera kuggwe bamusaba Interpol nakola TB otegedde nakatesiti akoluzungu tebagala muntu kutuuka eri kumusomesa luzungu bw'oba omukazi wo babbawo tamanyi luzungu visa giveeko funa endala kati waliwo visa esembayo skilled labor ng'olina skills awe basinga okwagala kati abantu kuba eyo skilled labor njagala ogyogereko nnyo abantu baffe abasinga abali ebweru tebannyonnyodde bantu bali wano nti you can apply n'ogenda ng'olina omulimu gweri abasinga babagamba kimu gwe jangu olutuuka dduka yitamu nga bali abasajja affe ab'ebidongo abakuba adungu be bayitamu kakati visa eyo visa za njawulo ezo visa abantu bafuna nnyingi lwakuba situmanyi field erisinga okubeeza amaanyi badoctors nurses n'abasomesa naye okusomesa osomesa ki mathematics kubasinga okwagala luzungu ate bali bazungu oba ogenda okubasomesa ki kati visa bw'obanga oli doctor ng'oli nurse ng'oli wano ng'oli stark there is a job waiting for you in UK oba if you are a qualified teacher in mathematics ebirala saagala nnyo kubyogera naye kubala kunkumanyi they are lacking kati then ne mu care homes okulabirira abakadde okulabirira abaana n'okukola amalwaliro nga care assistant ntegeeza oyinza okuba nga okola mu ddwaliro bano abale obuliri abawa abalwadde obukyayikyayi obwo okitegedde kulongoosaako ku malwaliro naye tojjanga kiriina tebajja kukuwa no they can't give you ngoyagala kuva wano ogenda okole mu ddwaliro lyeri mbusimanyi ndi porter no jangu nurse ng'oli qualified nurse otegedde ng'olina preferably ng'olina experience you can be newly qualified naye preferably ng'olina experience okitegedde eyo visa ya myaka 5 emyaka 5 egyo eyo visa nayo nno yakalubye okutandika ne Apple this year egenda kalubamu nti abanigeria bakyabusinze nnyo babadde bafuna visa kati ekirungi kya visa eri after 6 months ng'otandise okukola okkirizibwa family okujoininga bw'oba olina omukazi n'abaana naye nga badipendinga ku ggwe kati omukazi abakkirizibwa omusajja oba omukazi akkirizibwa okukola ng'atuuse eri okitegedde n'abaana ne basomera bwereere naye nga mwesasulira biruzi temufuna public funds okuleka okusoma otegedde naye kati abanigeria kye bakoze nga batuuse eri bw'atuuka eri nga baagala kwewaayo ku migration mbubazze wonte baagala buyambi nibagidde ku visa kinga visa yene yaki eyokukola otegedde nga baagala wakusula buli kimu kati it was too much okutandika ne Apple mulanga oli qualified bajja kuwa abantu abamu ne waliwe kati balinyisizaamuko bamyumyuddemuko luli tuba tukozesa certificate ofuna ka certificate aid wanda ofuna certificate eraga nti wakolako ku voluntary work mu ddwaliro n'osaba omulimu ogwo mu care home ne bagukuwa ne kati ogenda okuba nga oli qualified nurse somewhere okugukuwa ekyo nagambye skilled labor n'ova wano ng'olina omulimu ogwo 5 years yo family ne kujoininga kati otugenda otasaba kamwanyi bakayita kamwanyi ekyo bwe kiri kati abaagalwa ababajagala they have between now up to April omukisa oguliwo nti ne bw'osaba nga deadline idde application form nyo nebeerayo ng'olidde gyeri obeera oli eno otegedde kati zino ezijja after deadline idde wali obuzibu zezidde eri wali obuzibu so kati abaagala okukola emirimu egyo skilled labor biki you can help to apply and find an agent for you n'ogenda ebalanda n'okola before it's too late abantu bayingidde bangi era ne luli lwe twali wano waliwo abantu abankubira abantu nga 3
bemanya abafuna kati bali Bungereza bachapa bali mukuchapa so gwe ali eyo mu kifo ky'okudduka ate simanya bisiyaga ate simanya bya bufuzi n'ogenda oyiyeyiye ate osooka ogende bakuteeke mu kayumba ate obeereyo emyezi 6 ate bakugjewo bakuzza ewalala ate ng'oli qualified bali n'abasajja bali ababomba tebabajja e London banga babajjayo e London bali mu byalo oba mu kanyuga Portsmouth omulala ne bamusuula e Reading omulala ali bangamba wa Leeds bali wanyogera kubeera wamu andi babaawula olensi baawudde awo ensi ebaawudde buli omu akutta olulwe kakati abantu ababomba bebanongeredde ku visit visa njala kusigala bye bagenda mu ebyo ngendedde ku tourist visa njala kusigala ate nabo nga tobanenya yirutu gye babakoze eki obeera tobanenya naye nze nti kati Basha ensonga ezimu wangi nayagala tukole interview eno because kebeere Canada nali njogerako n'omwami omu Peter nanga nti Kasuku bo abantu bangi bebava wano bo bagenda ne beewaayo naye ate waliwo abava wano ng'agendedde ku ekyo ekya skilled labor kati ffe skilled labor tulowooza yabakadaama bokka naye ne zino ensi applyinga in fact ne Dubai eyo waliwo omuwala yali aŋŋamba nti Kasuku wano tulinawo badokita nga tebakola byabakadaama olwo gwe nali manyi yafuna n'omulimu nga tanagenda Dubai eyo skilled ng'akola bulungi tali mu ebyo era nina abasajja abankubiranga ne baŋŋamba nti Kasuku ffe tuli bulungi bali mu real estate bali mu biki nga bannayuganda era bw'obeera ng'oli qualified in any field ng'ofunye agency egenda okukutwala osobola okugenda n'okola visa osobola okugifuna bulungi so ekiriwo ekyenjawulo nti bano abantu abasobola okukuwa omulimu ng'ovudde wano gavumenti erina kye bayita sponsorship visa eyo leeta egibawa kati ojatakingamu ki application yo osooka n'okwatagana ne bano ne bakuba interview ne bana nti oli qualified kati bw'ofuna sponsorship letter eyo gy'oteeka mu documents zo then nosaba visa ne balaga nti omulimu weeguli so kati ababomba si balinaako buzibu because well buli omu alina ensonga ze but oli be yanyinyonnyola nti oli guy we Canada nga nyinyonnyola nti if you get someone in Canada who can show nti I'm going to employ this guy agenda kuba akola omulimu we kuti contract ye yeeno agenda kuba afuna ssente bweziti ne bweziti ne bweziti ng'ojja kasita otandika okuwa omu Canada omusolo okitegeera n'emyaka 2 obeerayo azironga aziyala abantu okola akufunamu osasula omusolo balina kufunamu kuba ssente zo bazeetaaga okitegeera so kati wano kyekimu nti okunyonyola abantu bino byonna by'obannyonnyodde kati nze na membership ya Man U but it's not so expensive. No, it's not. People are just liking information. Exactly. Nti osobola okufuna membership ya Man U n'olaga nti nsobola ngenda kati okwatagana ne Basha nakolera paperwork ngenda kuva wano bano bajja kondisivinga waliwo hotel football yaba gigs ne Garden Evo ne Schools ku Old Trafford kwenyini weriawo kumpi kwenyini ku kisaawe era olugifuluma boti oba mu wano wetukuŋŋaanira nga omupiira gunaatera otandika ne tuyingira okitegeera kati gwe ng'olaga nti ogenda kusula ku hotel football nga omupiira bwe guggwa era oddaawo enkeera oveewo linnya train ekusuula e London balage nga gwobalaze kino ne gundi eno olaba kati nze kyetubakolera olaba kati train ezo ziraba olaba buli flat bwe buli awo kati ffe tubikuuliza byonna ndobiteeka mu paperwork n'obalaga nti ngenda kutambula bweti ne bwenti ng'olimalakinze nako omuzungu takubaako na buzibu otegedde so kati obukulu bw'ensonga eyo muleme kubeera awo nga mulakinga information mujje tubayambe so kati tuwa okubayambako ekyo nyambyeko mu byonna nti kati yes abaagala ogenda asobola ogenda naye ng'oli agenda amanyi nga nsobola okusaba omulimu naye ntuuka nga ngenda kukola aye n'ababombye bw'obanga oyala agenda kubomba ng'otuuse wali era tusobola okukuyamba n'omubuulira kyalina okukola ng'otuuse mu London niwoba nga sinze nkuleese nonga ng'oyala kiddako era tusobola okuyamba mu system wali tufunako tukunyiga nga bweweetereza otegedde kuba ffe emirimu tugirina bakyali baffe tusobola okuba nga mukwatagana ne mukola nabo emirimu bwegiri
nga bwewetereza mu system ng'olaba ensonga bw'ozitambuza kati kati enamba yo tugiteekawo ku screen awo producer n'ogiteekawo enamba giteekewo abantu basobole okukubirako nabo bagiteekewo tuteekako ya UK yawano yeyo kati ayawano evaako eyawano evaako teekako ye UK ayawano evaako ya so kati obukulu bw'ensonga eyo enamba mujja kuba mugiraba wano ejja kuyita waawo. You get in touch with him abalina abaana nga mwagala basome akubuulidde abali eyo ng'oyagala kukyalira muganda wo e UK newoba ng'oli wano ng'olina senso nga visa ogiyina nga tolina kutambuza mutuze mu UK nategeddako kiri important oyinza okuba nga byonna obirina naye nga bw'otuuka mu UK nzizaako kyani agenda okuntambuza nagenda okunnambuza ng'obakolera kyewankolera nga mbakolera kyennakukolera nze wendi newoba oyagala genda wa mu UK oyagenda Wales oyagala genda Scotland Northern Ireland okitegedde kati eno gundi yange gye ddali nafuna eyo visa esobola okunyingiza Scotland ya UK sobola okuyingira Scotland sobola okuyingira Wales and Northern Ireland ku border kati UK erimu England erimu Scotland Northern Ireland Wales okutegeddako just united nga bwe ziri awo kati bonna King Charles nabanga abatwala ne kati nebagenda prime ministers kati prime ministers omukulu ye Charles England yenkulu obugundi obwo Ireland bonna obwo Scotland biki ebyo ebyo kati then kina kyogera gwali ku Big Ben Downing Street njokulaba Downing Street omwana wali agamba Samuel Baker akyaliyo omulambo gwe tebamuziika ne ba Queen tebaziika babera kungulu nebasa wansi bwe bati waliwo glasses obeera obalaba famire zaabwe zibalaba era ono bamuziika bawe yali Queen bajukira yasooka naafa emyaka 2 ne bamutereka namuteeka awo bali mu kinyawo kimu kya glasses bo tebabiwaako ttaka ssebo kati omulambo obeera ogulaba naye abantu babulijjo situgenda yeeyo I don't know how you go about it to get there naye nga it's very very strict you can't just go naye era nga babeera bamufreezinga ng'ali awo ku glasses bo tebatunulayo bwe bati babalabako abantu baabwe otegedde abo abanene abo soka n'obukulu bw'ensonga eyo abantu abo naye n'ekirala abantu abava kuno ku Uganda nga mwagala ogende UK mukyuse mindset obatya anti asuubira nti bali mubeera wano e Uganda bajja okutuuka wali mpulira nnyo nga bakomplaininga natuuka e UK abantu bafuuka ogundi yandenfuulira gwewakyuse empisa zo. You understand? You don't expect someone kadi nga bwalaba ewange I have 2 bedroom house nyina abaana nyina omukazi okitegedde and then you want gundi ansuziza mu ddiiro kadi abaana bange benziza mu ddiiro ng'ogenda kubeera wange omwaka mulamba tekisoboka era obeera olina kugwa mu ntebe nga nawe weweeye natuuka wali no mukyuse mindset bw'otuuka omanyi nti wano si wuwo omanye wano si wuwo omukazi tankoledde bwati batama navudde eri akajanja kubaako wokakomya teyafukamidde omukazi we please teyankoledde kyayi ebintu webira biri stupid genda walikola genda ali weetere mu kyayi ogende so kati musuubira nti mujja kuva wano n'ebintu nga omuntu abadde akuyamba mu buli kimu kutuuka wali namwe mukyuse empisa zammwe mulekerawo okwogera ku bantu ababeera ebweru mbu bakyuka beeyisa bubi gundi yansuulira ebintu ebweru gwe toyogera lwaki baabikusuulira ebweru kebalekayo kuba baba yasobola okukuyingiza walina obbaawo ensonga waki yakufulumya olowooza senga yetayagala kukusuza yali badde takuleeta wuwe in the first place yalibaddaga nti sina space naye baba yasalawo nti Basha jangu tubeere ffenna ne batawo emyezi 6 nagafuluma bote okuba waliwo ensonga kati nambwe omutuuka wali ne mufuna emirimu mwebeereremu manye nti wali babeera basasula biruzi balya banywa now you chip in that's all you need nga nawe wotegera system you know so that's yana ni bwete bweri so tukomyewo olulala nja kukubuulira ku birala ebiddako naye Jose ali wano
namulabye tugenda London namulabye ko gundi wali ku nade ku papa zao ngafuna lunch abera wao namulabye awo abera wao ne kuyaya musajja wange Michael Kinene sebo ngubuzi zako nnyo big up on yourself zikiriza ntumire ku mchalo gwe bayita Lady Fowl yanteka mu sente Lady Fowl ya kitegedde akitegedde amanyi no mulala yali agala kukulaba watu wafuna budde bamuyita Hawa abamulamu wange namukasa namukasa we sister waliwo yali agala okunda naye kati ate mutumidde naye yakutumira era yangawa anajja wano era n'obozeeyo akulinze naye machi winter nebeweddeyo kati ate no Josi no yagudde empewo etufuuwa empewo nyingi mu December, January, Feb, March ebetaniso ginamu katono March baba winter anaabayo sijja kujja winter sidda mu winter sama yesinga okunyuma nali ku Old Trafford nga tutudde ekisaawe ekijjudde nga bayita obeerabo oti waliwo kamera we nazigirako ne ngakandaba omupiira emikono nagireka binti kyokka nyambadde gloves nagenda ogira nti ng'olowooza emikono gitambula osobola okufirizinga bw'oba oyambadde bulungi emikono obufingers nga bukwatiddeyo so kati njala kukubuuza nange bibali owulira byonna ku UK na biki before you went there, what was your experience like, first impression? Be like UK UK to be honest with you, that country didn't impress me a lot. But of course there were those moments katinga bolaba you know ensi ya mwendooza teringa oba lwakuba nti abantu saalaba bangi omanyize n'ensi endala activity ebidongo ebiki ate ne winter bintu bikyukamu biringi bya season bakola ebintu according to the seasons kusanga gwe byasanga byali bya winter and bana baleta abayimbi mu winter sometimes they don't make a lot of money but summer time there's njagala nzigeyo ku summer kuba kati njagala kugendako kati ngeri gye wantu aye gye twali emmere ebintu byange bitambulira mu fine dining tuyokubeerawo nga akadobo obufu bungi bwebanga otegedde nana ne bulungi waliwo ne gundi gye bantwala ani mutabani wa Eri Wamala ne mukowa Sendi bantwala waliwo restaurant gye bantwala it was really a nice evening na Ayagala. You had fun. It was I think a Turkish restaurant. It was. Naye kati Ayagala kuno benzija yagendako mu Chelsea omwo mbeko mu restaurant ezakabi tujja gendayo mandetere steak bibanga but what I realized about London, you people are very serious kuba tebe nagende Manchester ate najagala kyalo kuba abantu baayo bali live street zaabo balaba bali ku pesi yaabwe abantu bali serious n'obulamu naye jokes aside ate ekintu ekyamenyamu omutima eyo nakirabera Manchester abasajja ba Man City balina ssente bazimba ekyalo kiramba balina ekisaawe kyabwe kiri wano bakikola flyover kwe batambulira aye ne bagenda ku bisaawe bya academy ebisaawe bya academy eringa St Mary Stadium namba twayitawo ekiraawo nga tuva ku Old Trafford ogusooka nga sister wange andaga kati ndowoozawo olabyewo gyali mulungi they've really transformed that whole place it's Manchester City ilabika bulungi. You see what the thing is, once you love football it's just a game. Old Trafford nkadde Old Trafford nkadde balina okuteekamu ku sente ate tebatunda abasajja bamwe balina ekintu okyongeramu kusinziira ku kiri balina okwongeramuko ku sente ne suburbs zaabwe bw'oziraba oba Old Trafford ate yeriko mu kyalo away from Manchester the city center eno yo baliko eno mu kyalo naye nalaba namusajja wange Ntaro Ken yanvugira mu electric car neyo yali electric neyo yali electric wazijukira nga tukyajinga wali so nafuna experience nento eyo naye Tesla mine is not Tesla yange endalamu natulako mu electric car is
ne train yaabwe eyo najagala ate nno ssebo London eringa mukazi mubi ngaludde mu bufumbo the more you are with them the more you see the beauty takubuuza gyova takubuuza ki aba asanga emmere afumbye yawasa mukazi omubi naye nga gwamanyi kati the more you be there the more experience you have the more fun it is kati otegera system nga bwetambula kati ffe bwobanga oyagala kulaba ndi wow it's not you can't be wowed some areas most areas it's not there okitegeera but as you stay around nomanya benefits benefits zofunamu opportunities na biki what they can do to you kati ofuna bufunyi passport ya London bwenovaayo naye obuyumba bwammwe nga bufaanagana system wakati kati natuukanga ngonzizaayo wali we nali nsula kati nga neekanga bwekanzi nga tutuuse nonga ssebo tutu naye nebintu ekisinga nali nkooye nga neebase naye ngonkolako obukooli ssebo zuukatutuuse ebintu by'e London byo bifaanagana nnyo kikati kiyinza okutwalira omwaka gwe naye nakulaba gwe emyezi 6 gawo omaze okupiikinga naye abantu emyaka 5 nga tamanyi ni mujagojagomu wandagamu awo naye abantu myaka 2 nga tamanyi jadda ng'amanyi kuva wakagenda ku mulimu nakudda kuba kati first of all waliwo buses ezo trains zikyo kuzikyusakyusa kati osobola okuvaawo ng'ovaawo nga tugeze we twava ewaka kulinnya basi nga 3 okutuuka Paddington kati oba olina okubuuza ote okubanga oli mujagujagu bangi babula nnyo actually ekyo nakiraba Manchester sister yange twali ku bus stop awo kasikoyako awali buddavuzi biki ebyo kati nga basi zijja zigenda ne muga tulinnye n'aŋŋamba basi gye tulina okulinnya ku tiketi wano ekulaga ennamba ebeera mabega tomala galinnya bino ebyaffe ebya taxi egenda bweyogerere kuba eyinza okuba egenda bweyogerere nga teyita bypass ng'eyita eri bweti ate ng'eno endala egenda bweyogerere eyita nakawa bwe kiri so kati n'okuluma ensonga eyo bw'oyiga entambula ya London okunavigatinga London oba okoze eki omumaze olwokuba nti afaanagana nnyo that's the challenge n'enzimba yange bwekyali nkadde nde kati bagenda baimprovingamu nalaba ebizimbe byabwe bikyali bikaddemu naye munda ssebo kyano wabweru nga kikadde munda nga kirala nnyo kati obuzibu bwe buli gwe ne bw'okigula okufuna license ekikyusa nga bwekyagala kati omenye street number sajja bazimba ennyumba okuva eri nga wazira wazanabulanga layini paka eri wansi nga zifaanagana kati ogenda wagimenyewo naye kenayagala akalakekana ak'emabega wano bw'oba oyingira space yammwe esinga obudde mubumala mangi wano mu maaso waliwo opaakinga mmotoka wokka waliwo nabalina drive waliwo osula wali nga balina zigundi zino zi drive gundi ng'ogiteeka wano ku drive ate ndo tewalaba saakutwalako mu banene mulanda ndi musoma bagagga musinga mubafurena mulanda ni omwo naye abagbede basula eri olaba ennyumba nga wano wonna nnyumba eri emu getting ezo okutuuka ku mugaga wasula so kati next time byonna ojja kubinda tujja kuba tulaba aye n'abaagala olambula n'abaagala okulambula you guys come mujje mugende mulanda mulambule ate ojje London ng'olina byoyagala ng'olina ennaku zo 2 n'obeera mu hotel ate n'oddayo no just contact me I'll take you around kati ngenda kulaba ogambe bagita atya London Eye yes kati no waliwo ne Uber boats langa okozesa Uber obukinga Uber boats kwezili ku River Thames ovo 45 minutes ne bakuvugamu n'ofuna view ya London ng'oli ku mazzi era kako kati era nina okukakola ate era banyiigire katonda yabakola ababoda wali ekyanja tebakyambuuza banga kasuku n'otulekanga ogenda ku Old Trafford ne mugamba gwavuga boda okiyita just kunywa mazzi what you have videos noli wabanga atuse ku airport nga jalaga amanyi terena agenda mu mukima tolokunkubira essimu omukima niyo nkutwala gyolaga niyo nkubira okyali Uganda bali bayinza okuga tuli busy biki bikifuna kabwa awo oyinza okugifuna fine but you can call me oddayo ddi nzirayo next week ekitegeeza graduation ya mukwano gwaffe ojja kugisanga nja kugisanga yes ogenda nonkiikirira ngendeyo yali ampise nanga atujja lye emmere naye munnange nze nja mulindira Kampala wano nga zze kuba naye bwajje Kampala wano afuuka ekirala era bize ataba bize obudde abaabuyina ng'ayagala ttambula nakucakala natambuddemu nagenzeko mu bifo ebitonotono abantu bano sente zebakola wese balya lwaki
bayita zenkolawo zendya abaana balya ssente Allahu akbar kabira ate ntaddemu ku omuntu ekikumi nga ndi eri ate nga nkuwazaaki togenda kuddamu weereza abantu bawano ssente I'm sorry abantu bawano ne bwogenda mbaala yiso laba bakyakala ng'oli ng'ali happe addugala naye ng'ali happe biki sebo ng'asitudde ekego gusitulaani naye ng'asitudde sebo n'ogenda mwayendi eno koyo biki nabo nga balya boto zinene ziti ziringa bita by'amata onyootya omwenge gwa miliyoni 2 ekiro kimu kati miliyoni 2 abanywedde nnyo nze ndaba abanywedde abaana bawano bazinywa abaana bawano bazinywa egolo twaddemu ekituo omusajja gwe twaddemu yasenangulya bereyezi bulu 7 abasigadde n'agamba nti teri kunywa bbiya buli omu anywa wisiki gwe bamuyita mabira by the way yesterday kali nange it was my first time ogenda mu ekituo twatuuseewo nina gye n'addenveeyo n'abasajja bange biki ne bagamba nti atugende tucelebratingemu kaawo kati ni biki tunyumirwe nabadde simanyi nti ate ffe tuli leeti saawa ezi ate ffe twadde leeti ng'akafo kakubyeko kati nagenda ku ekituo awo ne musajja wo Moses Musa yantwala waawo ddawe simanyiiwo nenda tunulira abaana ekyupa bazirezaako omuliro gagenda kumbalukira mu mutwe nebigwamu nebaleeta endala anti ekyo naadde kugamba ku London nti eyo kati eyo lifu etyo tibirina gye sitaalaba teriiyo ne bona okomawo era mpozi ngo byegulidde era ekyupa temwinaayo bbaala gyebiri nebijja kutulikirako wekka hani nagenda eyo bantwala ojagula buwisiki bodde mu nyumba bwobunywe waliwo restaurant gye twasookamu ne bajjoza abo ne bamala ne bantwala eyo musajja wange Henry Morgan naye nga ssebo Black Label omusajja yansanga mu disco nanga akasuku bakuweeyo Black Label ne bandeetera liita naye nga kya bulijjo yanga ni bwogenda mu bubibaluko obalukiza biki ssebo liita ya Black Label wano mu disco bagikuteerako obwaka ne bagireeta era waliha bagamba balina package nibo negeza okulaba nga tulinga bali mu fireworks buli wamu byaka naye baana abazisaba abakazi bwe bazigulira bamanyi bbeeyi yazo abaana baliwo kulya ssente kati kwekyogera Basha bwogenda mu ndongo nosanga omwana naga nti njagala eyo cupa togigula nga yaki ezo mitwalo 7 yaketi nedda ssebo cupa yaki ze paundi zo nga 2 naye waayi sente nyingi ezo paundi 2 e Bungereza awo balina bantu tewali ebigundiwa enankulabye wala mundaawo wali twagenze mundaawo oli akafo kali awo banankulabye bawo mulekerawo okulya essente ekiteetagisa you're not gonna be rich mukyali baana bato amanyina kyebakola baze bakola bazirya ffe batukabira ebizibu gundi maama mulwadde ali ku cupa ffe nabaguddemu ffe tusasula biru z'eddwaliro bonge eno banywa temuddamu kuwa bantu beeno ssente balina ssente bazirya buli nogwoleze 10 ssebo ajjako 7 n'agule n'akozesa egi nabalabye kubanga gale eno kangendeko emakindi endabe nawo kirala omwana akwata obucupa buno obutondo buno obwa green bwo bita batyo obwo ngolaba abaala biki nenga n'oli amulimu bali mu kulya ssente taskarite kasolite kadi bitabo bitugamba agendako autu tebitabo bitugamba ezo bakozese balya sajja gaye mu Bannayuganda ze mukolawo ze mulya bayitawo ze nkolawo ze ndya ne mulya sente zammwe ne omuntu ali myaka 5 mmeka atana sina problem ngali sente ze nali myaka 2 ndi Black Label beza pati tusema bikizo bereya maybe once in a while if it's your birthday you can celebrate it's fine abaana bazinywa buli lunaku bazinywa buli lunaku kati negwate wakubye ya kiro luli twali ku molecule oli yangansanga ku molecule nga tulina interview ye tugenda okukola ne ngamba ono nti katusoka tugende ku molecule tuveewo tugende tukole interview saano mmeka 8 gwa kiro misana ngakakutte ng'abantu banywa leka tebanywa buno bucupa zirya nnene bakola ebintu bibiri
sente zaafuna kugula mmotoka nnungi na kuzinywa ng'emyaka mito gwe twagenda omaliriza nga saa 9 gwa kiro wagenza ku 8 omala 12 hours omusajja ne bamuwa biiru ya miliyoni 8 ate babakola amagezi bafunira obuuma bwa visa obuuma bwa visa kati sente otambula nazo omusajja n'ayisasula enkeera n'ankubira owaayo oli bulungi kati nga neeraliikirira omusajja ono teyakebedde akawunti balansi ye n'ategeera nti yasasudde miliyoni zino 8 nekati namubuuzwa oli bulungi nangaye ndi bulungi kina buzibu tukwatagana leero tuddeyo kati n'obuzibu ffe bwe tulina si buzibu omusajja si buzibu ffe si buzibu neffe kati tulina abazungu gye bakuteekamu abazungu bali conservative nnyo ewammo society yamwe nagiraba ekyali conservative weekanga naawe okoze eki okigendeddemu okitegedde so gayi gwe baali baŋŋamba munayuganda yajja wano n'atussa ebintu kati nina gwe nali nnyumiza naŋŋa nti oyo muzungu naye alimu olufirika taata we muzungu maama we muddugavu kati kali aka Africa kamu overridinga neyerabira nti muzungu sebo omusajja omuzungu tewalaba wano atambula ne girlfriend amugula ecupa yekka n'abeera naye baddayo nga girlfriend tamugulidde amugulira ebanyo naye abagitinga abusatu genda mu kimula ikyundo ndi ne girlfriend wange ya nakote emitwalo gye 10 kuba bamumanyi nekale ecupa eziringa ebita by'omwenge muziveeko temugenda kukulaakulana naye owaye bayinza okuba baakulakulana dda bayinza okuba baakula naye ati ffe wanekamugaana alya ssente ze ffe tulina kimu gojja bugwamu ng'ogenda abalala nga bajja saba kukyusaamu mulye ssente zammwe katamutalumya abalala nabbakalubiriza sibe kiri awo nno Museveni wakyatukwatidde abakutte abaana balya happy ebyo byolaba ssebo ebyo byebikyalemeza Museveni Monday to Friday tugaye twayingira ebbaala saawa 8 abantu nga batudde era oli omukazi yaleeta etteeka ly'omwenge yegendereze atya ate nango kyusize eddoboozi bajjamu kuba omusulo nze nkubuulira balina bakutte anti wuliriza anti eryo etteeka yalireeta agamba nti abantu batandika okunywa saa 12 kati oli ajja kulowooza nti omuyombe saa eryo etteeka Museveni tasobola disayini nga nkikubuuliridde wano misana Museveni ajja disayini kuba tanywa mwenge aisha atooza baafuga tabamanyi olaba abaana bakeera mu bbaala natuuse mu bbaala saawa 4 kati ffe nga tulowooza nti oba okedde kumbe ffe tulireeti naye owaaye bano abaana kabawa amagezi bano bagulya ekyupa ennene sente bazibasabe bazibawe bubi kuba baba bali bubi anti kati ebyo byotandise bibi mubeere bulungi mweraba bye